Ruth KALIBBALA ndoza yandibadde yetondera abantu. Ruth KALIBBALA yetondera abantu. Yetondera abantu. Omukazi we yagendayo Ruth KALIBBALA yakiteekamu amaanyi mangi. Ng'alinga alaga nti HAJJI mubi nnyo. Kati Ruth KALIBBALA obona mwanyinazo obona ogamba ky'abantu bambi wandibadde obaako ky'oyogera n'ogamba omukazi yambuzaabuza. Era wandibadde ogamba omukyalo oyo. Nedda wetondere eggwanga. Alina omugagga Mundeeba awo. Yamwawukana ko bolabanga omukazi omulungi ayawukanye ku mugagga. HAJJAT ono manya nti waliwo ensobi. HAJJAT yalinayo omusajja omulala omugagga Mundeeba. Era naye bayawukana mu bulungi mu bubi. Bamuyita Mutebi. Bayawukana mu bubi. HAJJAT we kimuleka. Yakoze ensobi tebangawo. Alinga amawulire ge baakuba mu 1942. Nakate gavangawo bagajayo ne bagasomako. HAJJAT kino kigenda mutwali emyaka 10. Nga tekivudde ku mimwa gy'abantu. Buli wanaayitanga siyo HAJJAT yafumbirwa abasajja basatu n'asibako omu. Siyo HAJJAT yaveewo omusajja gundi ng'amubbyeko enju. Siyo HAJJAT kye yakoze. Bw'obanga oyagala okutereka ekintu ekitavunda kiteeke mawulire nti HAJJAT ensobi yayongedde ey'okubiri n'agamba balamu mulabyeko ku social media. Balamu vaayo ntaasa ebyo nabyo boogera bya bulimba. Atenga evidence egamba tebankwatangako. Nenyinza okukyuka n'engamba HAJJI alina omusango munene yasukka okwagala noyagala omuntu afumbiddwa abantu babiri wanzaala nnya. Ssalongo ekyo nga kyakulumye nnyo. HAJJI nkusaasira naye ekyo kikyamu. HAJJI yakivudde mudda. Tekyali anenya HAJJI. Yakivudde mudda kigenda kumubeerako mawulire emyaka ng'emeka naye nga omwana yamwejeereza. Obudde buno HAJJI ne bwaba yagezezaako n'asobya ku mwana omusango yaguvuddemu. Talina musango. Yakubye buteba bwe tuba twese omweso omuntu ng'oyagala mugoba oba mukuba ensanve okola ka buteba katono nnyo. Yonna gy'osinzira okutulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale nnyo kutulaba. Ndi wano ne Ssalongo tuze tuwayemukko kwebyo ebitambula ebigenda mu maaso. Ssalongo nsanyusa okulaba. Sebo mwami Mayanja nsanyusa okusinkana wano okunkyaza abawuliza n'abatulaba. Nze mukwaya Francis Nsiziiri. Tubeebaza okubanga mufunye omukisa ne mutulaba naffe tufuna omukisa okwogera ebigambo byaffe. Sebo nkwebaza okunkyaza wano. Amina Ssalongo. Era ndi musanyufu wadde tuludde okulabagana. Sebo. Amina. Ssalongo mbadde njagala ensonga ezirwa abasajja bayita mu kusomoozebwa kungi. Abasajja. N'abakyala era kye kimu nabo bayita mu kusomoozebwa kungi. Naye byabaddewo ku mukulu wo oba mukulu wo aba mukulu wo. Nnyinza omusingako obanga twenkana. Ekyabadde ku muganda wo nkakasa nti bingi byolabye bibaddewo mu nsi. Naye nga bw'obadde ogoberera emboozi eno n'ebitambudde n'ekyomanyi information gy'olina gwe bw'oba olaba obusoomozebwa kuvaawo wakati wa HAJJAT ne HAJJI ebigenda mu maaso essaawa zino. Twogera ku mukyalo ono yagamba nti omwana we bamukozesezza. HAJJAT Zuula. Okusooka ffe abasajja si kyangu kumanya ngeri gy'ogenda kufembayo na mukyala. Ebintu byonna byetaagamu Katonda. Naye HAJJI yawubisibwa. Yawubisibwa omukyala, yawubisibwa okwagala. Yawubisibwa obulungi bw'omukyala. Omukyala oyo alina gye yasooka ne bigaana n'addako awalala ne bigaana HAJJI n'aba wakusatu. Omukyala yenna bw'osanga nga yakafumba amalya 2 nga biganye muleke. HAJJI nyinza obutamuwa musango ogwo naye yawubisibwa bambi okwagala. Omukyala yenna ng'omusanze era abaddeko mu ddya erisukka mulimu ng'eryo lyajjamu lye eryokusatu muleke towasa. Mu Luzungu tumuyita feria. Omukazi oyo aba feria. Bw'osanga ng'omukyala ng'azadde omwana afumbiddwe wagundi n'addako ewagundi ng'ogenda kuba wakusatu mwagale bwagazi omulekewo abaala bamuzaaleko oba bamuwase. Gwe beera naye mukwano kye kyokka kubanga mu Luzungu tumuyita feria. Ate si feria kyokka
ndowooza feri emirundi nga gigenda gyeyongerako emirundi gyonna oli bwakubuuza nti omukyalo oyo ali atya omuddamu nti feriya bwaddamu nakubuuza ali atya feriya kale gyonna omuntu afumbiddwa ku bantu babiri n'omusanga ng'oli wa kusatu tosaanidde muwasa olina kuba mukwano gwe tosaanidde kumuwasa beera mukwano gw'omweyagaleko muleka yeeyongereyo ate abakyala abalungi bonna balina ebizibu bisatu tebafumba mu malya ne banywera tebagaggawala abakyala abalungi tebagaggawala abakyala tulina omukyalo omulungi kalala zali ante ayina kiyakulaga kali naye natulaga atulaga ali bulungi alina amaka alina biki amamotoka ag'ebbeeyi zali byagamba nti mugagga yabigaggawala waliwo semwanga kati nkubuuzizza nti zali mugagga noŋŋamba tumulaba mukazi mulungi ate mugagga ayina ki bajja kugamba eri ennyumba yiye ng'agyetuumye eriye ng'agyetuumye gwakulaga ennyumba 3 nga zakalina zasobola okuyimirako n'azitunda ajja kugamba nti mugagga yali mugagga nga semwanga waali si mugagga era okumanya si mugagga ajja awampanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala sobola okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabeera kuono nawasayo akalenzi akato okugumirako naye ekyobugagga si mugagga. Abakyala abalungi mba nkyateekateeka kino ekikye gwe n'ojja n'omupakulawo tuba twakazimba ettegula lya kalina gwe n'omupakulawo n'omulimba mmoloka kati ogeze n'ogamba nti zali ayina emmoloka akyusa zino na zino na zino taamala emirundi omugenzi yagamba emmoloka tebagiraama era nawe emotoka tebagiteeka mu kiraamo abantu bangi abagagga tewali alaama moloka yiba nange mbadde sikigoberera nga ninga tekituuka suuyangayo omugagga agamba nti emotoka yange eyo benzi ngiwadde mutabani wange gundi abantu abategeera kati ngaffe tuli amattaka tuli amattaka tekirina kyekigasa nti gundi atambulira moloka ya bbeeyi n'okyogera nako kiswaza n'okuswaza nti ng'ayina emoloka ey'ebbeeyi gye batalaama wandigambye ng'ayina ettaka ddene ng'ayina ebizimbe bwe biti kakati gw'owaana zali oyinza okutuuka mu land office e Kampala nga tewaliyo linnya lye nga tewaliyo linnya lye mu land office okubeerayo n'erinnya mu land office wane waffe e Kampala okubeerayo n'erinnya lyo obeera oli mu nsonga bbiri oyinayo ettaka oyinayo liizi kati n'olwekyo ekyazayi tukisazizaamu mwe abaana abato mwe mumulaba ng'avuga emmotoka za bbeeyi ne musaalirwa mmotoka tebagiraama obugagga kyekintu kye balaama ti mwami Mayanja alina ennyumba ye nti mwami Mayanja nti alina ennyumba ye nti ludda wali eggangu kakati naye nga tuzze ku HAJJAT HAJJAT Zuula ne Haji Haji musabira Katonda amugye mu kizibu kyalina era nsaba mwami Balamu waali wonna ayingire mweze ensonga ataase Haji kubanga abataasa Haji abaana bavuddeyo ne boogera amazima amatuufu n'abo abantu bonna babadde bagamba Haji yazza omusango abaana bano bavuddeyo ne bagamba Haji bamusibira ki Haji bamusibira bwere Haji katumuwonye omusango guno ekirala oyina kyogambye nti omukyalo oyo nze nekuddamu nti abakyala abalungi tebafumba gwe mbulirayo abakyala abalungi abafumbye mu bufumbe emyaka 3 nga giyina emirembe abafumbye mu bufumbe emyaka 3 mbulirayo babiri bokka mu Uganda nga bayina emirembe era nduulu bonna abafumbye enduulu ne Zali yali nduulu
era yavaawo n'agenda azaalako eri Tanzania Diamond Platinums tebakulimbanga omulundi n'ogumu nti omukyala omulungi anywera era kyobola bwe tuba tunoonya abakyala abalungi tubanoonya eyo mabaala gye bafembera mu mabaala nomagalirako eyo eno yonna walema ne tubanoonyeza mabaala siri mu kujerega bakyala balungi naye ekituufu nakyo bakimanyi nabo bakimanyi babeereyo nga baweereza emmere mu woteeri ennungi naye ng'obufumbo watudde tabulina katoyinza kuddira muntu alemeddwa obufumbo bwa mirundi ebiri nga gye yasooka waali wagagga n'alemwa awookubiri waali wagagga n'alemwa gwe aji niweesimba mu muntu bw'atyo nedda fe abamu tugamba nti omukyala azaddeko abeera wa byenyi bibiri nti mwana wange tewasanga omukazi azaddeko nti ntaata omukazi azaddeko namuwasadda nti oyo wasa omukazi ow'ebyenyi ebibiri kubanga abeera na kino nekyemabega gye yasooka abeera na kino ekyemabega gye yasooka ekiri ku nkoona gye musajja gye yasooka na kino kyemulabako ye musajja gw'oba olabako teri kibi nga kuwasa mukyala ng'azaddeko waakiri ng'azaddeko omwana omu naye omukazi abazadde abaana omwana asukka mu omu aja alimba n'owasa omuntu w'abaana bana ne babeera babiri omukazi w'abaana bana omukazi w'abaana bana ne bw'oba wasiza mwami Mayanja omukazi w'abaana babiri tabeera property yo wano mu Buganda omukazi azaddeko tebamuziika wa bbaawe ne bw'aba yamuwoowa ne bw'aba yasiba nnika ne bw'aba yagenda mu ekereziya oba mu kkanisa ne bw'aba yasamba gawuni nga bagenda erubaga wali ne bw'aba kadino ye yakubagatta taba mukyalawo anti buli kiseera bagamba oyo omukazi anyiira bw'atyo waawa nti muka Mayanja nti ewa Mayanja yavaayo dda yafumbirwa Yowaana tabawuwo ne bw'atambula mukubo tabawuwo baba bamanyi oli yasooka omuzaalako mu bufunze teri kibi nga muntu kuwasa mukazi yazaalako okuwasa omukazi yazaalako ate ogula motoka enkadde oba ettaka ly'ekyapa erikayanirwa okuwasa omukyala yazaalako ogule motoka enkadde ogula ettaka eririko enkayana nga lyakyapa kakati ffe tugamba nti gundi yawasiza omukyala muwala muto nti muwala waawa nti mwate omuwala yazaalako ekyo kiruma nti omuwala tazaalangako ebeera property yo bwe mba ngenda ogula ekyapa ky'ettaka nga mukazi wange namuwasa tazaalangako naye nga yanobako n'agenda muteeka ku kyapa ekimunteekesa ku kyapa kiri kimu ne gyali yonna mukazi wange alina omwana wo alina abaana bange oba mwana omu mwami Mayanja omukyala nga gw'osoosa omuzaalako abeera afuuka muganda wo maama wo taata wo sengaawo byonna afuuka property yo Ssalongo ekitegeeza ffe abavubuka twadvisinga muvubuka kuwasa mukazi yali azaddeko bw'obanga oli muvubuka mwami Mayanja ng'oli muto nga gwe bw'oli muto funa omukyala nga tazaalangako mu luzungu tukiyita property yo oli ayinza okubuuza kyabugagga ki ky'oyina mu bulamu bw'okyali mwana muto tonnaba kukola bya bugagga okyeyiya wakava Makerere omugambanga nti nina mukyala wange awaka era bw'akuwakanyanga nti si property yo ng'omugamba mukyala wange awaka tazaalangako kimala mukyala wange property yange nti tuwe ensonga lwaki si property yo nti mukyala wange kubanga tazaalangako kubanga bw'oba n'omukyala nga yazaalako tosobola kugula ttaka ekyapa n'oteekako erinnya lye ate bali abaana bwe banajja okugabana bino ebabbaala asinga bitya nina omukyala wange yazaalako yajja azaddeko abaana babiri obanga ajjati ow'abana Haji tasobola yali Haji singa yali mugezigezi yali tayinza kugula ttaka n'ateekako erinnya lya HAJJAT bw'aliteekako property ebeera y'abantu basatu HAJJAT gye yasooka okuzaala abaako kuba nayo bamuwasizaako HAJJAT gye yasooka okuzaala omwana oyo abeerako ne gye yaddamu okuzaala abeerako n'ababo babeerako nga HAJJAT kwali naawe kwoli naye bw'aba nti HAJJAT singa yajje wa Haji nga tazaalangako
na bino byonna HAJJAT tiyandibikoze nti bawange yakutte omwana HAJJAT yandibadde abala Haji nti property ye nga ne Haji abala nti property n'ensonga bandisimalidde awo singa zaaliwo naye twebaza Katonda Haji yabbulukuse babadde HAJJAT abadde yamukuba omupiira ng'anoonya bya bugagga abinoonyeza abaana be yajja azaddeko kakati abaana baatuyambye Omukama Katonda yatukwatiddeko Haji atuuse okuva mu kkomera era tusaba Balamu ndoza ayingire mwene ensonga n'abantu bonna abakwatibwako ku keesi eno kubanga abaana kye kibadde kizibiti bavuddeyo ne bagamba maama ayagala byanfuna Haji tatukwatangako Haji abadde atuwa school fees n'ebirala kakati Haji atuuse okuva mu kkomera olw'okuba yeewonyezza kino abaana be bamuwonyezza HAJJAT buli wagenda okuyita wonna takyayina kinyusi takyalina kinyusi naye Ssalongo jjukira Haji tannabona olw'ensonga nti amateeka nago galina ng'egye galabamu ensonga endala ffe tuyinza okulowooza nti no Haji talina musango naye ng'oba olyawo gujja kubeera oluvannyuma lw'okunoonyereza sigamba nti oguli neŋŋamba gusa okubeera oluvannyuma lw'okunoonyereza kitegeeza nti singa Haji gumukkamu vi HAJJAT aba yejjeeredde oba aba teyejjeeredde HAJJAT kiyinza kubyogeddwa HAJJAT yagamba nti abaana bange babakutte omwana n'avaayo n'agamba Haji tankwatangako gw'omulamuzi oba okyabuuza ki anti ono omwana yayogera omwana yayogera si ono wa Haji because baali babiri n'abagamba abaana bonna HAJJAT be yagamba nti muwayirize Haji baavaayo mu kamera ne bagamba Haji tatukwatangako omulamuzi oba okyayagala ki omulamuzi ne wanaabeera tagoberedde bulungi nsonga ng'aliwo ekimuzaabuzizza poliisi egenda ku gulawundi ebuuza abaana bagiwe information entuufu Haji ateebwe Haji tokyalina kyomuvunaana ng'ate bakompulayina bagambye tewali keesi bakompulayina bagambye tewali keesi naye nga bina biva mu kizibu eki kuwasa muntu ng'azaddeko teri kibinga mukyala yazaalako fe abaasomako saayansi abalengerera ewala ogulamu ettaka eriko enkayana oba ettaka ly'olutabazi ng'era balikayanira Ssalongo gokiremeddeko ekyo Aleese ogula ettaka ly'olutabazi ng'ate liriko enkayana kuba ettaka ly'olutabazi liba terina mugaso ate waakiri ogulamu mmoroka ng'eri ku yuyuyuyu eya 180 naye jjukira Ssalongo biri bibiri olwo kiri kyewatugambye nti omukyala ng'abadde afumbye mu ddya erisooka n'azaalayo kale bati tufudde oba nga tazaddeeyo naye kale nga abadde mu ddya erisooka n'afumbayo n'azaala n'agenda mu ddya eryokubiri naye n'azaala gwe owookusatu tuteekeddwa mu mutwala naye ate n'obawo noono nga yaliko n'omusajja n'amuzaalamu omwana omu n'ebigaana ne bafuna obutakkaanya omukyala nga azaddeko omwana byanjawulo musobola okugezaagezaako naye omukyala azaddeko abaana babiri bw'omuwasa obanga ayina ekizibu ku mutwe tamala emirundi omugenzi yakolanga bw'ati engalabi yagambanga nti engalabi kubanga ku nsi kuno ekintu kyemusobola okugatta ne kitavaawo omukuzaala ku munne nenva wano nensanga omukyala ne muzaalako tebiryawukana ekibigaana okwawukana kyeki wano mu Baganda tulina ensonga nti omwana agenda kufumbirwa mwena mujja ku mikolo omwana agenda kufumbirwa maama ne taata batuula awo kakati banateekawo gwe atamuzaalanga era baleeta taatawo omutuufu n'atuula awo gwe yawasa omukazi azaddeko toyinza kufumbiza muwala ono maisi manyi lwaki ate ebiseera ebimu ate embuzi zetwogera naye kanga nga ndeese ekyokulabirako eri Pastor Bujingo amagakawo yagamba nti omusajja eyatwala abantu b'amaka gange agamba mukyala we n'abaana ng'agamba nkulinza olunaku lw'oli bagaba anti Pastor nze kitaabwe naye gwe yabatwala n'ogamba nti obatutte weefudde kitaabwe nkulinda olunaku lw'oli bagaba anti Bujingo kyava akyogera wano mu Baganda oba olidde kasowole
omwana gwotazaale yajja ne nnyina bw'omufumbiza oba olidde kasowole. Kasowole yetya kasowole kwegamba oba olidde ekibbe ekitagenda kuva ku mimwagyo ye kasowole. Ne bw'oyogera emimwagyo giba giraga ennyama gye walidde nti omwana bye walidde ennyama gye walidde gye bakuleetedde tiyavudde ku mwana we ye kasowole. Ye kasowole oba olidde ensowole. Ensowole okumanya mbi ereeta n'ekisiraani waka. Omusajja n'ajja waka ne mugabira omwana ng'omwana yajja ne nnyina. Buli kiseera bye walya bikaaba. Era oyinza okwekanga nga gwe abaana ntebe wazaala tebafumbiddwa na kufumbirwa kubanga walya kasowole. Bujingo kyayogera kituufu. Yagamba nkulinze olunaku lw'olibagaba tewali asobola bagaba. Omuli bw'ajja azaddeko aba azaddeko ate omukyala azaddeko kati ng'ono HAJJAT w'abasajja aba gye yasooka bbaawe toyinza kijjawo ate owokubiri naye bbaawe toyinza kijjawo. Noono HAJJI gwe yasibisizza ng'amuyungayunga ebisangosango naye bbaawe kati HAJJAT Katonda ne bw'amujjulula era mubeerawo basatu ng'oddamu oyo feeke. Nze sijja na kujja sindika baana bo nti HAJJAT yagenze naye sente z'okuziika ziizo baagala sente megati miliyoni 2 nga nsibawa nga bagenda. Tolinnya nayo ate tubeere ku mayiti abantu basatu. Mwami Mayanja obadde ki tubeere ku mayiti abantu basatu. Omuka atudde eri asooka owokubiri atudde wano owokusatu atudde wali batuuka bbawo ensiisira nti abako tebatukoya bagende mu nsiisira emu oli bonna abadde mukyala waabwe nga nze era ntuula mu eyo. Twebaza Mukoddo Migundi yatwadde miliyoni 2. Twebaza ne Mukoddo Migundi yatwadde West. Twebaza ne Mukoddo Migundi. Twebaza Falasiko yatuwadde miliyoni 2. Twebaza Yohana yatuwadde miliyoni 2. Twebaza Alfred yatuwadde miliyoni 2. Ngero mwaka kabuyo nga buli omwe amanya nti wakola ekyo. Maiti ne kufa abakatoliki maiti ne webeera mu lujja nga bagisabira. Mwenna muba mugitunuulya nga mwabeerako nayo ngero mwaka kabuyo kyembaga nti omukyala azaddeko taba na nannyini ye. HAJJI bamuliisa muluku waliwo ekintu kye tuyita muluku. Edda bwe twali bato twagendanga ku luzzi ne tukuba muluku ne tumusuula ku luzzi ebikere byonna ne bifa ne bitamiira ebikere byonna ne bitamiira bidaga bikoola bibeera awo twabikubanga bukubi kati ntubisuula ku luzzi ebikere byonna ne bitamiira ne bivaayo ne bibeerawo ne HAJJI bamuwa muluku n'atamiira okwagala. Omanyi mu nsi muno teriyo bulwadde bubi nga kwagala. Kati HAJJI bamuwa muluku. Kuba nandigambe nti bamuwa omwenge naye mba muvodde saagala kuvoola HAJJI. Naye bamuwa ebitamiiza n'atamiira omukwano. N'atuuka n'ogamba enju ngikuwadde kino nkikuwadde kino nkikuwadde n'asasula n'ennusu 600 nti omwana yabula. Awo yali ali ku muluku. Tukiyita muluku. Muluku kiri mu lulimi Luganda. Kiri awo bikola biyita muluku. Kakati ate ekirala gwe buli lw'onoowasa omukyala azaddeko tojja mugana genda wa bbaawe. Tojja kumugana kugenda wa bbaawe. Omwana gwe yajja azaddeko bw'anaafiirwa ssengaawe n'obagana okugenda okuziika era bajja kusinkana n'oli. Awo abasajja we tufunire ebbuba n'ogamba njabba weerera njabba mbaza njabba labira buli kamba fiireko olw'ensonga oba baziyiza omukazi omukyala oba omuziyiza okufuna enkolagana n'omusajja oli bwe yaviira. Okufuna enkolagana n'omusajja oli gye yava. Kubanga bona omuleka asaba school fees bajja kukwata ku kya Mikayiri bayinza okukwata ku nsujju. Omusajja oli ayinza okuleeta ekya Mikayiri nassa ku nsujju. Naye kyo bugenda kukikola paka ddi okuweerera. Tugeza abaana bazze omufuna abaana alina basatu. Ati kati kwe kubonaabona okutagenda kuggwawo Mwami Mayanja. Kwe kubonaabona okutagenda kuggwawo olina okuziyiza omukazi buli kiseera obutagenda eri. Kati nga HAJJAT yaddamu n'azaala ku wookubiri. Eno bwe bafiira n'eri gye bafiirwa yonna alina okugendayo. Bwabeerayo ennyimba alina kugendayo bamugamba HAJJAT leeta abaana baaby olumbe lwa ssenga. Ate abaana banaagenda bokka. Oluusi omwana ye musika. Omwana wa HAJJAT omuwala ye musika agenda kusikira ssengaawe ng'era ogaana. Tetuba tugamba nti awasa omukazi. Tetuba tugamba nti omuntu awasa omukazi azaddeko. Mu Luganda tumuyita muluku. Mu Lusungu feria. Bw'oba musajja ng'awasa omukazi azaddeko
mu luzungu tukuyita feria, mu Luganda muluku. Muluku. Oh. Kubanga mwami Mayanja. Ssalongo. Abasajja bangi tebakimanyi. Tebakimanyi. Naye omuntu oyo mumba mumugabana. Mu luzungu tugamba nti mumusheyalinga. Mumusheyalinga. Singa wali abantu abasoma nganze bandikitegedde nti bwe wasa omukazi azaddeko buli kiseera mumusheyalinga. Ssalongo. Abantu abamu bagenda ne babuuza. Naye bannaye gundi oyo awasiza omukazi nga mulungi nnyo. Omukazi nga mulungi nnyo. Mumwetegereze tabanga yazaalako. Kitegeeza okuzaalako kibi. Era abakazi bangi babadde babeera ku programu ya Filipo. Ku Bukedde. Filipo Kaggwa yabanoonya. Filipo Kaggwa yabanoonya ng'omukazi avaayo n'agamba banne njagala omubeezi. Naye nazaalako nabo bamanyi kibi. Njagala omuntu ampase n'abaana bange. Bannaye nze nazaalako nange njagala omusajja nga yazaalako. Nabo bakimanyi nti kibi. Nti kibi si kirungi okufuna omuntu nga yazaalako. Nabo bakimanyi nti omukyala aba yazaalako. Ssalongo twogedde ku bakyala. Ate omusajja bw'abanga yazaalako. Anti omukyala omwami bw'aba yazaalako. Omwami talina musango bamutonda kuzaala. Omusajja bamutondera ebintu ebira kikugamba dda. Bamutondera kunoonya ssente. Kupakasa ssente na kuzaala baana. Kupakasa ssente na kuzaala baana. Omukyala bamutondera ebintu bibiri. Kulabirira bbaawe na kuyonsa baana. Omukyala talina mulimu mulala. Naye Ssalongo kakati mu mbeera eno gye tulimu ey'ennaku zino ey'obubulo bwa ssente obuvunaanyizibwa obungi omukyala akyasobola okubeerawo ng'atudde butuuzi kulabirira bulabirizi baana. Buli mukyala alina gw'olaba ng'agenza okukola ddembe lye ne bbaawe. Era tikimugaana agenda kukola kubanga omukyala yefuga yekka. Abantu abamu balina endowooza nti omukyala n'agenda okukola ajja kwenda. Nedda omukyala yefuga yekka. Naye nga so yazaalako. Andi kaakati muyinza okuba nga muli emmere. Omukyala najja abeera ng'atuuyanye nnyo. Nagamba mwami weebale kugula nva n'okuba akafaananyi nti n'oli yamwebaza. Eyasooka. Muyinza okuba nga muli mu kulya mmere. Kiri mu lulimi Luganda nnyo. Omuntu atamanyi Luganda tagenda kitegeera. Muyinza okuba muli ku dayiningi. Akatulo kamuse. Nga muli emmere ng'ewooma nnyo. N'akugamba nti mwami weebale kugula. Oba weebale nnyo by'onkoledde. N'okuba akafaananyi nti n'oli naye gye yasooka okufumbirwa. Yamwebazaako bw'atyo. Nange bajja muntwalako. Kwakiringa bwe kiti bw'oba n'abakyala bana ng'oyinako omu atazaalangako nga bana basatu bazaalako ekituufu oba n'omukyala omu yasaana n'okulekera ebintu byo because nti ayina gwe wekka bali bajja bafumbiddwako bazaddeko kaakati ono aba alowooza gwe wekka talowooza mabega gye yava. Ono atazaalangako beera polopate yo kya bugagga kyo. Era bw'oba obubira mukazi wo waba tazaalangako n'omububira tewali akunyiigira. Ky'oba okola kiba kituufu. Ky'oba okola kibeera kituufu. Oyinza okwebuuza kati HAJJAT agenda kulabika atya mu bantu. HAJJAT kimuleka wa? HAJJAT we kimuleka yakoze ensobi tebangawo. Alinga amawulire ge baakuba mu 1942 nakati tegavangawo bagajjayo ne bagasomako. HAJJAT kino kigenda mutwalira emyaka 10 nga tekivudde ku mimwa gy'abantu. Buli wanaayitanga siyo HAJJAT yafumbirwa abasajja basatu n'asibako omu. Siyo HAJJAT yavayo omusajja gundi ng'amubbyeko enju. Siyo HAJJAT kye yakoze. Bw'obanga oyagala okutereka ekintu ekitavunda kiteeke mu mawulire. Bw'obanga oyagala okutereka ekintu kireme kuvunda kiteeke mu mawulire. Kubanga ekintu ekiwandiike tekivunda tekivaawo. Kakati HAJJAT yeewandiise mu mawulire n'awandiikamu ne Hajji bbaawe ate nga Hajji bbaawe talina musango. Naye omusanga gulina tetunaba kufuna nsalawo y'amateeka. Ekkooti z'ensi zisala bubi emisango naye bannansi basala bulungi emisango. Kyogamba nze simanyi nti neiba wange kiri ekikajjo kye kibi kiri ekikajjo kye kye yasimba kibi kino kirungi. Oba okitegeera. Kyogamba simanyi nti si kituufu kubba nanasi ya neiba. Oba okitegeera. Abantu b'ekyalo bonna balabeero si bagambye nti HAJJAT alimba abadde ajja akyanga abasajja bw'atyo. N'abafamire bonna ne bava ne bagamba nti alimba. N'abafamire ne bavayo ne bagamba nti alimba. Kakati
kooti z'amateeka zisalawo by'emisango naye kooti zaffe ez'abantu zisala bulungi emisango. Kyogamba omuntu ayinza kundaba n'aga nti Ssalongo oyo musajja muddugavu. Abakulaba era kyabagode kiba kituufu. N'agamba nti Ssalongo John musajja muddugavu. Omuntu asobola kundaba n'aga naye Ssalongo Kayima musajja muddugavu. Bulungi. Abantu bakiraba. Kati n'abantu balaba HAJJAT nti alimba. Kati nze amanya gange sinze Ssalongo. Nze mukwaya Francis Ziri. Naye bwe nyongerako eri obulimba. Tinze enule mba nfuuse muntu mulala. HAJJAT yafuuse muntu mulala eri HAJJI. HAJJAT yafuuse muntu mulala eri HAJJI. Naye nga bannansi bamanyi nti oyo musajja ye mukwaya Francis Ziri. Erinnya lyange balimanyi bulungi. Naye singa nyongerako HAJJAT yakutte ekintu ekikyamu n'akyongera ku linnya lya HAJJI bbaawe. Era tekigenda kuva ku HAJJAT. HAJJAT amagezi gemuwaga mulundi gumu Mwami Mayanja. Agere empapula z'amawulire agambe nafuna okusomoozebwa ne bba wange twafuna obutakkaanya ng'amaka amalala bba wange nanyiiza obwongo ne bumpa ekirowoozo ekibi. Anti baba bagenda kumusiba kusasamaza. Obwongo ne bumpa ekirowoozo ekibi nti nkole bwenti ne bwenti HAJJI alumwe. HAJJAT waba takoze ekigambo ekyo abeereredde nti tagenda kuva mu papula z'amawulire wadde emyaka 5. Anti wana amateeka gayinza okumukwata. Ayinza okutya olw'amateeka because bobanga zikubanga zino ensonga ziri ziyingiddemu kati ab'amawulire ab'amateeka ab'ebyokwerinda ajja kwetondera ensi ate ajja kwetondera ensi ate okusinga okuswalira ddala akole ekyo baba musiba y'ebbanga bagamenti yeetonda bamusibe n'ensinga 3 naye yeetonda omusajja omu yagamba nti bwe neetonda nja kuswala bwe seetonda nja kuba n'omusango. Munne n'amugamba nti weetonde oswale omubiri gwe guleme okuba omukakanyavu n'ensi yonna ekkakkane. Okwetonda Mwami Mayanja kumalawo byonna. Singa mukyala wange musanga mu mbeera etali nnungi n'angamba mwami wange nsonyiwa nnyinza okukakkana omutima naye bwe mba seetonze kiba kikyamu. Era njagala kukuwa example nti HAJJAT ensobi yayongedde ey'okubiri n'agamba balamu mulabyeko ku social media balamu vaayo ntaasa ebyo nabyo boogera bya bulimba ate nga evidence egamba tebankwatangako. Nenyinza okukyuka n'engamba HAJJI alina omusango munene yasukka okwagala noyagala omuntu afumbiddwa abantu babiri wanzaala nnya. Ssalongo ekyo nga kyakulumye nnyo. HAJJI nkusaasira naye ekyo kikyamu. Omanyi olabira Ssalongo ng'ekyo okiwuliddeko obulumi bw'amaanyi. Olabira abaana b'omukazi be yajja asaddeko. Waliwo omusajja omu abeera eyo bamuyita Fred Byendabye. Yagamba omwana gwe yakuza nga bajja bamuzaddeko. N'amugamba mwana wange tulina ekizibu kya $85. $85. Bagenda kutwala nnyumba maama wo mwasula naye onoosobola okutuyamba n'ozitusasulira naye ng'oli ayina nnyingi nnyo. Omwana ono gwe bajja bazadde omujja nannyina. N'agamba taata we yajja muzadde nti taata olw'okwagala ennyo nja kuwayo $5,000,000 naye siina ssente. N'ebintu byange binnemye okkiriyalinga. Ennaku ne ziyita 2 omukazi n'agamba omusajja n'agamba mukazi we ti mukyala wange nti lwaki togamba mutabani waffe n'atusasulirayo $85. Waliwo ekigaanyi bagenda tusengula wano. Omukazi olwakwata essimu n'agamba mutabani we nti mutabani wange nti ekizibu kya $85 bagenda kunfulumya wano. Omwana n'amugamba maama sente nzireetebwa. Bano baali bajjudde emmere baali bakyalya nga $85 kazze nga katuuse naye ng'eyakuza omwana n'amuweerera paka ku lo yasabye ssente bamuwadde $5,000,000 zokka ne bamugamba tewali ssente. Maama yajja n'omwana bwe yazoogerako oli yamugamba maama nzikusanzeewa. Kati meaning nti
ne bwowerera omwana atali wuwo omala biseera byo abaganda tugamba okotakota mugalumonde abantu bangi tebakimanyi naye omukazi tasobola kwerabira muntu yasooka kumuzaalako omwana ne waba yambonyabonya atya tasobola kumwerabira nyinza okuba n'enkyala mukazi wange gye yafumbirwa ngewange yalekayo abaana babiri oba basatu omusajja oli nambogolera mugamba nenye mukazi wange n'abaana babano ku mabega omukazi ayinza okwega n'abaana be tasobola era amugamba kansikenze katotumalize ensonga zino ekyo n'ataasoma akiraba singa nkeera nenva wano mwami Mayanja nenkwate kubona engende w'omusajja oba ye gundi nenkonkona gate omusajja n'agamba omusirikale abo balestinge bakwate mangu lwaki basalimbira wano omukazi avayo n'amugamba omusajja oyo yanzaalako abaana naye lwaki anyenjererako lwaki ayenjerera ewange omukazi agenda okwetegeeza nga n'abaana bamugamba tuzze muze nani nze negundi baana bange muyingire omusajja gwagenda okuwemera asooka kuwa baana nange twasooka kita ky'omwenge kiri okuteekako oluseke okitegedde ekyo ffe twasooka ekita ky'omwenge okukisaako oluseke kubanga ne bw'olikola otya omuntu eyasooka okuzaala ku mwana era ye nannyini mukyala eyasooka okuzaala ku mukazi era ye nannyini mukyala mwami Mayanja ekigambo bwe kityo bwe kifaana ekya Haji gundi Haji ye kimukoseza wakatulabye ye we kimukoseza HAJJAT ate Haji yakivudde mudda tekyali anenya Haji yakivudde mudda kigenda kumubeerako mu mawulire emyaka ng'emeka naye nga omwana yamwejereza obudde buno Haji ne bw'aba yagezezaako n'asobya ku mwana omusango yaguvuddemu talina musango yakubye buteba bwe tuba twese omweso omuntu ng'oyagala mugoba oba mukuba ensanve okola ka buteba katono nnyo ekirala mwami Mayanja HAJJAT abantu kati bamulabanga bwe bamulaba naye ayinza okuba yakakola ensobi nnyingi nnyo ne gye yava yonna alina omugagga Mundeeba awo yamwawukanako bw'olabanga omukazi omulungi ayawukanye ku mugagga HAJJAT ono manya nti waliwo ensobi HAJJAT yalinayo omusajja omulala omugagga Mundeeba era naye bayawukana mu bulungi mu bamuyita Mutebi bayawukana mu bubi n'afuna omulala bayawukana mu bubi kati n'afuna ono Haji ono gwali naye kakati HAJJAT eddusi lye terikyasiba baasa ya ndagaano gye yasooka ate eddusi lye lyali terisiba baasa awaala gye yalaga eddusi lye lyali terisiba baasa ewoono Haji yakunamye HAJJAT takyasobola kuddamu kufuna musajja mulala takyasobola nange omusiru bwe musanga mutya omanye omuntu wakaddiwa abantu balowooza tategeera nange yeerabanga akaddiya atategeera nange bwe nsanga HAJJAT mutya omudduka emisinde mudduka tiwali musajja atamudduka poza ajja kufunayo abavubuka abato abaagala ssente ng'abagula buguzi nti kupangisiza $20 olunaku mu Kampala lwavuka bapangisa gwe lwakuba tobamanyi nga oli omukazi alinamu ssente ng'ajja n'agamba nti Jofule nkupangisiza $20 ennaku 3 ne mukkaanya nti zijja kuba lunaku lumu abavuka balugezigeze $20 akuba lunaku lumu era HAJJAT alabye ate ye Haji wadde bamufuula ng'omuntu gwe bafuuyidde mu luku Haji agenda kuddamu ayunge mu bbanga ttono agenda kuddamu ayunge ffe abasajja tulinga ng'omuti omutuba kasita ogutema nga guloka kasita ogutema nga guloka ffe tuloka mangu olaba ano wenkaddiye wendi singa nfuna damage yonna kasita mala okufunayo kasente ndoka mangu oddamu n'osaza abasajja kiti kya muwogo gyo kikasuka gye kirandira kino kyokka kye bakoze Haji bakoze bulungi ne bakimukola ate yanditegedde nti HAJJAT mubi HAJJAT kyeyakoze erudda kyayambye Haji ante Haji yanditegedde nti omuntu gwendi naye mukyamu ati yalitegedde ate era ne HAJJAT kyeyakoze kyamuyambye kyamuloze okuddamu okwenda kyamuloze obwenzi
abakyala abalungi bwe batyo babeera kyamuloze takyayinza kuddamu kukola bwezi kati n'emikwano gye gy'ebbali gy'abadde nagyo gimutya olaba yakoze bw'ati nange kati mutya kubanga abakyala abalungi kasita amala okuzaalako waliwo abakyala abatribe emu katugeze mu nsonyiwo kyogerako waliwo abakyala be bagula ente 20 bali wano waffe mu Uganda ng'abalunzi abakyala abalunzi naye omukyala bw'amala okuzaala kuba mugula ente eki ente emu atannazaalako tebafuddeyo oba yalalabye ku musajja oba tamulabangako bamugula ente 20 naye bw'azaalako omwana wadde omu bamugula ente emu abasinga babagabira na bwereere jawana ekyetere kigende kyalemu amaka kati HAJJAT naye yalemeddwa bw'atyo kubanga omukyala atazaalangako bw'omugula ente 10 obeera mu magoba ante eyazaalako n'ente mbaba bakusedde kubanga okukwasa omukazi yazaalako okukwasa omukyala yazaalako oba weetaddemu omuguwa bye bya HAJJI abantu bayinza okugamba nti njogera bubi ku bakyala abazaalako bane mu nsonyi we soogera bubi nammwe mukimanyi kubanga omukyala atazaalangako wa myaka 45 asinga omuwala eyazaalako abaana 2 ow'emyaka 18 nkidde muto kitegedde mayanja okyali mwana muto tokitegedde omukyala atazaalangako ng'ayina emyaka 45 bw'ogenda omugula bamuseera nnyo ente 20 okusinga omuwala omuto eyazaalako omwana omu omuwala omuto aba azitowa kilo 10 ng'ono wana 5 atazaalangako azitowa kilo 10 ekyo nze nkyogedde nkisayinize nako okitaddeko siiru tevaako ne bwe mukibuuza musajja ani yenna kiyinza okunyiga abantu abamu naye amazima sigasaana kwekweka era kino kyenjogera nina abantu bensomesa nti omukyala eyazaalako wa myaka 45 aba wa bbeeyi nnyo okusinga omuwala eyazaalako nga wa myaka 18 nze nkyogedde nkisayinize nako newe abantu be banayomba ne banakola batya kwekyo nze mutuufu era abampa max mwanimpadde 9 olwo neemu yaddi neemu baligimpa nga bakisomye nnyo bakitegedde omukyala yazaalako ne waba ayina diguli 3 omukyala tamanyi kuwandiika amusinga ebbeeyi bw'oba agenze kuwasa bwe muba mugamba nti nimba mukola analysis teriyo basoma bakole kunoonyereza bangi kubanga omukyala azaddeko tosobola mukubira simu najja mangu wooli nga nte eri wali omwana we mulwadde ali ku kitanda asooka eri omwana we mulwadde ali ku kitanda n'amala omujanjaba n'awona n'alyoka ajja ewuwo agenda okutuuka ewuwo ng'omuliro gwo ogwa batule gwaweddeko batule zino zetukolezeza emmotoka omukyala ono agenda okukomawo ewuwo okuva okujjanjaba omwana omuliro gwo ogwa batule guba gwaggwako dda kwawo wamuyitidde gwabadde gujjudde byebibyo omukyala azaddeko kati YETONDE era simanyi HAJJI gy'abadde ajja muliro simanyi abadde ajja muliro n'olabira abaana bana nga toyinaako naye kino HAJJI nkugumya gy'oli yonna nkusabira Mukama Katonda akugye mu kkomera HAJJI kino kikuwadde kyakuyiga eno ensobi togenda giddamu kubanga waliwo ne mukwano gwe yagamba nti omukazi ono simutegeera wamuwadde amahale mmotoka agitundiddewo ate era n'ogyeguza ate n'asigala ng'omukazi yagivuga omanyi abakazi balina obwongo balina omukisa batukwata ku mutwe nga buli kyomugamba takiwulira akiwulya bino bimaze kugwawo bino ebizibu akiwulya bimaze kugwawo ate HAJJI bw'oba ovuddeyo leka kwesiba ku kkala nnungi abakyala bonna balungi omubi maama aleka kwagala choice abakazi ebitiba ebirabika obulungi oyinza okwagala omulungi naye nga omuddugavu omubi amusinga lwaki mwami mayanja bwe tubeera mu ekereziya ndi musajja mu katuliki nze Francis mu kwaya ziri buli lwensoma essande abakyala ababi bonna bagenda ne basembera
abalungi ne basigala mu ntebe nga batu abakyala ababi basembera nnyo abalungi basigala mu bifo byabwe abakyala ababi bamanya ebizibu byabwe tuli babi tetulina nnyo maketi katwekuume ne babba baffe ono omulungi mba nkyamuzimbira kalina yategula ate naafuna yamulimba moroka amulimba moroka amalo gimugulira onamugamba ngenda kugulira polo kya 5 ku 10 ate nga ano yalekawo yiika 10 ku 10 kakati n'abakyala abalungi bo bambi babeera nnyo mabaala bambi tebava mabaala tebafumba baweereza nnyo emmere era kyovola oba oyagala omuntu amanyi okufumba ennyo ofuna mukyala mubi mukyala omubi afaayo nnyo ku bbaawe naye bo bano tebalina kye bafaayo kyonna emu ku nsonga lwaki tebalina kye bafaayo kyonna omu yagamba nti nze okufumbira omusajja omwavu ndekayo n'anoba n'agenda nga mubaawe talina ssente ne baleeta omubi nga nte muddugavu n'afumba emyaka 5 nga bulijjo wapakingawo moroka 6 mu myaka 5 nga bulijjo nga waite wapakingawo moroka ono omulungi agenze waite wapakingawo moroka ne baleeta omubi ne zipakinga omukyala omubi abeera mukozi aba amanye ekizibu kye buli wawasa omukyala azaddeko mbuulyamu abavubuka oyina okwagala ennyo abaana be yajja azadde osobole okumukuuma obutaddayo wabba kakati omukyala wange singa mugamba nti ze munnange siina school fees eno ettaamu ng'agende wabba nga lonna ssente ogenda okebera ensujju nga bagitaddemu wuuma n'obeera mu nnaku eyo kivaamu n'ogamba kankolerera abaana bano todda wa musajja oyo kankolerera abaana bano n'oyambala kasaati nga kaddugala n'oyambala kapale kamu banno bali mu kulya nkoko gw'oli ku bijanjaalo osowerera omwana gwe bajja bazaddeko ate omwana oyo tali kutegeera tasobola kukutegeera bw'omusaba $8.5 kwa $5,000,000 omusajja bali bamuyita Fred Byendabye ate ekyokubiri newaabwe babeerayo ennyimbe era ebbaasa zijja 3 wajja eyagundi ne wajja eyagundi neyiyo ensiisira bazimba 3 musajja wattu kati nze bwe mba siina moroka mba nagenze envuga kagaali gw'ogendedde mu benzi oli mu Range Rover oluwombo olusooka mu Range Rover ne benzi n'olinda kati gwe yagendedde kagaali n'ensiisira ebeeramu obutulituli baba bakulengera kasita bakusuuliramu ettundubaali nga kiwedde ate nakugambye nti omukyala yazaalako abeera wa bizibu tewali mukyala yazaalako ataba wa bizibu buli mukyala yazaalako aba wa bizibu agenda n'agamba nali nfumba ewa Ssalongo mu ddwaliro okuzaala bantwalira mu moroka Fred Byendabye antwalira mu kagaali biki bino byendimu ate nga mulungi nnyo abalala bamwegwanyisa kakati ogenda okulaba nga oyina ne kamunguluze waliwo omu yayimba n'agamba nti ebintu byo birimu kamunguluze abantu batega luyimba lwe bamuyita Eddie Kenzo kamunguluze ali mu bintu byajjudde yali ayimba kwabo yali ayimba ku bakyala abalungi abakyala abalungi ebintu byabwe byonna bibeera mu kamunguluze bw'otabavaako obeera n'ebikuyiro yenkovu sagadde kyogera nti nkovu naye ebikuyiro kubanga gw'olyesiimako ddi nga mukazi we yazaalako agenze ewaabwe naye nze kati nina mukyala nge tazaalangako bwe musindika ewaabwe ne bamalayo emyezi 5 ate omukazi atazaalangako ne waba yakagala abasajja 1,000 gwe n'omusookako nga tazaalangako aba talina gwe yayagala bw'omuzaalamu aba talina gwe yayagala era bw'atambulawo mu kkubo babuuza nti n'abawanuka ani bbaawe ti n'abawanuka bambi gundi ye bbaawe nti tazaalangako nti n'abawanuka bayite bbaawe amugye ku kkubo nti lwaki anti ye bbaawe gwe tumanyi naye ono yazaalako omukazi bw'agwa ku kkubo muvuga moroka 5 anti mwamuzaalako 5 kakati mu luzungu yensonga lwaki twamutuuma Feria bwe twali tuwandika ebitabo by'oluzungu twamuteekamu Feria
failure n'omukono ne musaako ba nze kyembadde nsaba eggwanga lyonna abasajja mwenna muveeyo muyambe Haji mwenna abasajja abali mu nsi muno mukimanyi tubeera mu nnyumba abakazi ne batukuba waliwo omusajja bali bamuyita byendabye fafafa n'agamba mu muganda we Ziwa nti Ziwa omukazi ankubye raba wano laba na wano kituufu omukazi yali amukubye naye muganda we Ziwa yamugamba ndoza kantu ke kakolobodde naye bw'aba yakubye muleke ono n'amulinza namugamba mukazi wange ankubye mukulu wange Ziwa mukazi wange ankubye olaba wano olaba naano onaaliwo omusaayi bibi nebiraga nti nkubiddwa kakati ono Ziwa yali musajja mugezigezi okuwoyawoya amaka yamugamba ebyo mu maka bibeera mutata wanakyogera mbantu tujja kuswala nekifiira awo naye abasajja bangi tutulugunyizibwa mwami Mayanja ebisaakaate byonna byolaba ebisaakaate byonna byolaba abasajja tebeebaka bapaakinga motoka zaabwe ne bamenya omuto ne yeebaka mu mmotoka naye kimwebasa mu mmotoka okimanyi atya omukyala ekyokubiri amaka gonna goolaba gajjuddemu enkovu ng'abasajja be bazirina naye omusajja tayinza kuvayo n'agamba nti omukazi yankubye bw'akyogera aswala ti omukazi akkuba atya ate goba omukubako yafuna mangu simpase akuba enduulu fe abasoma tugamba nti oyo omukyala nti bane mumuwe simpase mangu bamutulugunya nga walaba Ruth Kalibbala yakiteekamu nnyo mulaalo Ruth Kalibbala ndooza yandibadde yeetondera abantu Ruth Kalibbala yeetondera abantu yeetondera abantu omukazi we yagendayo Ruth Kalibbala yakiteekamu amaanyi mangi ng'alinga alaga nti Haji mubi nnyo kati Ruth Kalibbala mwanyinazo oba onogamba ky'abantu bambi wandibadde obaako kyoyogera n'ogamba omukazi yambuzaabuza era wandibadde ogamba omukyala oyo nedda wetondere eggwanga abasajja bangi mwami Mayanja babonaabonera mu mayumba ekisooka abakazi beekwasa kino okomyewo obuyisi tonziguzangawo nga maze okwebaka sijja kujulira mmere naye waliwo abantu abakola mu ndongo mirimu mingi waliwo ab'endongo bakamera abakwata zikamera zividiyo ku mikolo gy'embaga oluusi waliwo nga gundi yekyamani w'embaga tajja kuva ku mbaga nga omukolo teguwedde yekyamaani nodda awaka omukazi n'agamba sijja kukugulira n'agaana n'omenya omuto n'osula ku geeti abantu kumaca ne bakusanga ne babuuza ono yabadde ki n'obalimba musuze mmotoka nga ngikuuma mmotoka yanfiiriddeko ku geeti naye ng'ebiwundu gw'obimanyi abasajja balina ebiwundu bingi naye teboogera singa bakuŋŋaanyayo abasajja ne bakweka feesi zaabwe buli musajja n'ayogera ebiwundu by'alina ku mukazi buli basajja 100 7 erina ebiwundu buli basajja 10 abasajja 7 balina ebiwundu abakazi babatulugunya nnyo babatulugunyiza mu bisenge gye basula eyo abamu babakozesa n'amadaame nga tebannatuuka kyova olaba eddaame ettuufu lyandibadde lya ku kamera ngano bwe tuli ne weeyogerera nti nze Geoffrey Mayanja abaana bange gundi nsazeewo bwenti ne bwenti kaakati omukazi akuggalira mu kisenge n'agamba wandiika wano kola tulansifa oba tokola tulansifa todda mukwata ku nsujju omusajja n'amala emyaka egi tamanyi nsujju naye omukazi ono yazaalako azeeyo wabbaawe gy'atwala ensujju kati bambi gwe n'ogamba nga ndabye n'osayininga tulansifa ne batwala ate onaakola ki oba okiraba kaakati transfer n'omala ogimuwa awa bw'ofa ettaka lino bw'alitunda agabirako bali abaana be yajja azaddeko ensonga lwaki bavubuka mmwe si kirungi bw'oba olina omukyala eyazaalako si nsonga beera naye naye todda ababatana bakuwasa temukikola wadde abantu kijja banyiiza naye bambi kyekituufu abantu kiyinza obanyiza naye kyekituufu Haji ensi yonna eveeyo emusaasire mu maka bibeeramu tuwasa mibiri tuwasa bulungi naye tetumanya myoyo kubanga omuntu okuwasa omukyalo omulungi
kyekyandibadde kisaana naye olw'okuba ekiseera kituuka n'aleeta ku mubiri gw'omusajja enkovu ndowooza twandiwazza omukyala nga mulungi nga ate tazaddeeko naye ne famire ya Hajji muveeyo muyambe Hajji muleme kusirika kubanga ekizibu kino yakiyingiramu ne mutamulabula omukyala azaddeko si mutuufu bw'oba ofunye omusajja mukwate bulungi naye ekizibu temwerabira bali omanyi omutayinza kwerabira bintu bisatu omukyala tayinza kwerabira muntu gwe yasooka naye tayinza kwerabira muntu gye yaziika mwana we tayinza kwerabira mwana gwe yazaalayo n'ebirungi bye bamukolera eri si kyangu kubyerabira mwami Mayanja si kyangu kakati nze bwe mba musajja mwavu mukazi wange namuwasa okuzaala bamutwaliyanga mu mmotoka ateze mugamba linnya boda enjawulo teriiwo eri gye yasooka bwe yafiiranga ewaabwe basirika fiino service nze nvuga kagaali maanyi ga kifuba binenkanankana tebisobola Ssalongo tebisobola olunaku olwaleero byebyo okusinga nya saidi yo ku nsonga eno kubanga experience ogirina era bingi byolabye bingi ebiyitiddwamu bwogerageranya naye nga tukakasa nti ekyokuyigamu naddala abavubuka kugamba abakyali mu mbeera y'okuwasa ne bafaza babuuza nti omukyalo ono bagenda kugatta naye naye waliwo abuuza waliwo ekibuuzo kyonna waliwo ayina ensonga okusinga bafaza lwakuba tebakyatula baba babuuza ekyo ayinza okuba ayina gye yasooka okufumbirwa ng'oli yatwala ekitaki eky'omwenge waddemba okuyimirawo n'awanika tizibananga oyo omukyala wange bw'oba olina omukazi atazaalangako tewali awanika tewali awanika bano abamwagala oba yakola atya kubanga omukyala bw'aba tazaalangako oli ne waba yamwanjula nga gwe wamuzaalako oli abeera feriya yasooka okumwanjula natamuzaalako gwoba wankizo oba gwamuzaddeko oba wankizo ate ayawukana naawe ne bwe giwera emyaka 10 bagamba yasooka kuzaala wagundi ne bwe mbeera ku mbaga bagamba mukagundi mukatoofa wuuli nti atakyali mukatoofa nti mukalunkuse abambi yavaayo dda bwe bito bwe biri kale tweyanzeege okutumirako omuntu wange yenna Ssalongo tewali ttabu yonna nkwebaza nnyo mwami Mayanja okukyaza omusajja gwe bayita mukwaya Francis Ziri ante bwe mala okwebaza ekyo ntumira nnyo mukwano gwange jjajja Naabi nange mutumiddeko ntumira nnyo mukwano gwange Patricia Nambati ali awo Buziga mugende muguleko obuviiri atunda obuviiri ntumira nnyo baaba wange Ziwa waliyo omusajja wange eyo mwesiga nnyo gakkolumu bamuyita Joseph Mbalire ali awo mu kikuubo muguleko engatto atunda ngatto mwana mutegeevu nnyo nkutumiddeko nnyo ne mwami mukwaya ne mikwano gyange gyonna mwami Mayanja nkutumiddeko amina Ssalongo kwebaza okundeeta wano amanya gange nze mukwaya Francis Ziri erya Ssalongo baliteekawo ndoza bitiibwa buli wempita bampita Ssalongo naye nja kubulya lwaki lyajja eryo si lyange naye nja kubulya lwaki lyajja si liryo linnya lyange naye nga amatuufu linnya lyange linasanga e Kampala tolina balongo Ssalongo linnya lyange linasanga e Kampala ate waabakyala ng'ozadde abaana n'obazaala olunaku lumu abantu bayinza oditeekawo naye nja dikunyonyola tewali ttabu yonna kale Kings Fitness Center bannaffe bannaluweero kino ekintu kyammwe Greater Luweero Fitness Center weeri awo Kasana Luweero kale bannaffe mwenna bali mu bitundu eyo bweyagala ogenda okukola ku gym okukola ku dduyiro okusala omubiri okugoba endwadde ez'omubiri genda ku Kings Fitness Center tuli awo Luweero ensonga zonna zijja kuba ziggwanga bulungi nnyo abagala okukola ku aerobics wali tumukola bulungi nnyo abagala okugendako mu steam sauna byonna awo ebiri awo ku Kings Fitness Center bofuna kadde yitayoko genda bumulemukko endabirira nnungi abakozi baffe balungi balabirira abantu abakwata bulungi ensonga zonna zitambula bulungi sebo nze ndagira ndi Luweero Kasana oba oyisize Luweero oba tonatuka Luweero mu town Luweero Kasana oba tonatuka Luweero mu town tuka Luweero mu town ne woba oyisizaawo si kibi kubanga kiba kitegerekese nti Luweero Kasana Luweero Kasana so mugende eyo bannange tubeere nga ensonga zonna tuzitambuza bulungi nnyo side awo ate ne bwoba
ku kkubo ekitundu kiri ku kkubo olagiridde bulungi tujja gendayo tuli ku kkubo ate ne bw'obeera nga oli munnakampala era nga bugambye Ssalongo oyitayo ku by the way essebo yewali olinayo amaka saidi eyo luweero yensonga lwaki njagadde okubuuza ebibuuzo ebyo nti wali ku kkubo wali ku kkubo bulungi nnyo so ensonga zonna gyoba tuzikwasaganya bulungi nnyo mwatekawo ekipande ekiraga ekipande weekiri ekipande weekiri tuli muna mu kizimbe bulungi nnyo so tubeere nga tukwasaganya bulungi nnyo waliwo eyatuukayo nagamba balina robex nnungi nnyo balina sauna balina buli kintu kyonna kyoyagala bayitawo bukuma trading center mukatawunyanyumiza nti walungi nnyo nnyo walungi nsaalirwa obutagendayo nenja kugendayo amina inshallah so kakati gwe wenna ayagala okuba nti nno otukako ku Kings Fitness Center ojja kuba ku namba y'essimu eno gye ngenda okukuwa eri 0774 5288 oba ku 0755 tukanga ate era tulinawo ne bagita sports academy bagita deratory sports academy football sports academy twalayo omwana bamutendeka ebyemizannyo talenti ye bagiyimuse bajongereko omutindo omwana bamutendeka bulungi nnyo asokubanga afuna mu kitone kye mu mbeera bwetyo kale twalayo omwana mu mitendera gyonna asobole okubanga atendekebwa omupiira dera tole football sports academy ekolagana ne bakocha abakugu wano mu Uganda mu Africa n'okwetolola ensi yonna abaina bo officials betukolagana nabo mu mbeera bwetyo okulaba nga abaana batendekebwa bulungi nnyo buli kikozesebwa kyonna ebisawo ebiri ekitono n'ekisawo ekinene ekya bulijjo so bwebiri byonna bikozesebwa byonna so twegatteko tubeere ng'omwana w'omutwa bulungi nnyo tujja kuba tumutendeka bulungi omupiira side eyo kakati gwayagala ebyamupiira ebya academy kuba ku 0702 897 njiddamu 0702 0702 897 oba ku 0774 52 88 mu mbeera bwetyo abanafu aba Diamonds pre-and primary school budo Kimbejja admissions zatandise omwaka ogujja so bwanga olowooza kusomesa omwana agenda ku Diamonds pre-and primary school budo Kimbejja omwana bajja kumusomesa bulungi ku Diamonds buli kimu kyonna kibeere kirya walla so twalayo omwana asobola okubanga asomera ku Diamonds liri buddo buli kimu ekyetaagisa swimming pool weeri ekisawe weekiri ebyokuzanyisa by'abaana bwebiri ebisulo birungi abaana babasomesa bulungi emmotoka ezitambuza abayizi weeziri abaana balabiddwa bulungi kale abo ku Diamonds tujja kutegeera kyenkugamba so tuukayo buli kimu kyonna gye kuba kikutambulira bulungi omwana omuwandiisi okuva ku Kindagaten okutuusa ku P7 babasomesa bulungi so side eyo kale kiriza nkuleke nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki ddala Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gwe omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku ddala Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoocha balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna
weebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso ddala Tore Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47 jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna kuma fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.